katika nkubuli ekintu kimu. My hardest part in life is the day I resigned on Salt Media. But I didn't resign on Salt Family. Wali ku Salt tewali malala. Era pasa Bugingo abakuwa mulimu agamba tewali serebo. Omuntu wali omu gutugulumiza wano gwe tusinza ye Mukama Katonda. Si musumba si mukyala. Tabyagala na byagala bye mugulumiza. Tebabyagala na byagala. Bo bamanye ekintu kimu. Kristo Yesu. Era Mami Susan we bampa omulimu yagamba bwati, you are most welcome to Salt Media family, not Salt Media company. Oyo mukyala wetudda mu bintu ebyobulijjo. Lujja ye muntu gwosaana okugenda ne weebuuzaako. Day to day life and ne mu mawulire. Yasoma nnyo, amanyi nnyo, ayise mu bingi nnyo, ate akuwabula. Regardless of omusinga obukulu bakusinga ebukulu, nzo omuntu ampa advise kabenga mwana muto mutwala in a parent figure. Kati abantu abavaine babayo bebogera. Buli omu aba ne intentions ze lujja. Buli omu simanyi ne buli omu aba ne byagoba. Nduuza ngagamba we naalipira lujja nawe kyemanyi wali abakulipiddeko ne bakukolerako amannya. Si we kiri naye nga ate bye boogera bikyamu. Kulwaki toyogedde ku birungi kale byewafunayo? Kitoyogedde ku ngatto ze bakugulira? Kiki toyogedde ku myaka gye wasulayo nga bakuliisa? Kiki toyogedde ku myaka gye wasulayo ng'osula wansi w'ennyumba eyo? Salt family nti lujja ku Salt bakuteekamu kino nti lujja wennyingira ku Salt oba toyina 10 ndi muganda wo nsobola okikuwa. Wobayo omukozi wa Salt atayingirako ofisi ya muzeeyi n'atamuwa ssente ezitakka wansi wa miliyoni aveeyo amulumirize entazimuwangako. Ziri ku musaala? Tebazijjanga ku musaala. Ezazikuwanga ye. Pasa Bugingo ampadde ssente n'emirundi egisukka mu 5. Ate takowa muntu. Navaayo ne nangirira fenga bannamawulire as journalists tufune omumuli. Waliwo kye bayita ettabaaza. Ettaala. Egendo kiikirira bannamawulire mu kalulu 226 231. Egendo bakiikirira okujja ku ballot paper okubanga twesimbawo ku bw'obukulembeze bw'eggwanga. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Maria Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Musibye mutya banyabo ne baseba batulaba okwetolola ensi yonna, babuuzaako nembeebaza okubeera nga mulaba program zaffe ez'enjawulo. Nze lujja ku mulundi guno ne Ivan Kisakye, musajja munnamawulire kye tusinza okuba tumumanyirako ebbanga eriise, ne wano wenyini watwegatiddeko, naye nga ekiriwo tugenda kuba nga tunyumyamuko ku bigambo nga ebiyimiridde. Galiwo musajja ekyamawulire yakiwummuza, enteekateeka ze ku byaliko ebipya ziyimiridde zitya, kiki ekyamutuusizza wano we tugenda okuba nga ate tuwulira ebigambo bye, byonna mu mboozi yaffe nga we tugenda okuba nga ate tugitambuza. Omusajja ne kooti wazijjeyo dda? Sibadde nnyo omuntu w'amakooti nnyo olw'emirimu gye mbadde nkola. Kakuyege gwe mbaddemu ku street shows ze mbadde nkola, nga amakooti ntera gateekako nga ndi ku radio. Naye kati ate amakooti ewange kati baana baliwo, odrop baana baliwo bajjulidde ddala. Kale awo ndooza kati kiwalaga obugumivu bw'ensonga n'omusajja
gututudde naye amaanyi gayina kati ekyo kanno kyamaanyi si kya buli omu Kisakye buuza kuba tulaba mbabuuzizaako nnyo nze Kisakye Ivan mutabani w'Omumbejja Harriet musoke najjoko kuva Nakirebe njagala nnyo okukulembeza maama wange kuba mwagala nnyo my mother is one of the reasons as to why God made us to be what we are as a family. Mama waffe yayimiridde nnyo ku lwaffe era mwenyumirizaamu nnyo so akwogera bigambo bitaano nga simuwaanyi Omumbejja Harriet musoke najjoko era mpa ekitiibwa abazadde bonna mu nsi eno abakyala abayimiriddewo ku baana baabwe ab'obulenzi n'abawala nga basobodde okugamba nti nedda ffe tetugenda kulinda ssente ya musajja wabula tujja kuyimukiramu tuweerere abaana baffe tubasomese batuuke waggulu bafuuke ekyomugaso eri eggwanga. So obyogera olabika ng'eyakuzibwa maama yekka. Nakuzibwa maama yekka ne jjajja wange omugenzi Naalongo Kakulu. Jjajja waffe yakuzizza abantu bangi nnyo, yakuza abantu bangi omuli Kayibanda oyo kojja wange omuli Muvawala abantu ab'amaanyi ab'ebitiibwa bayitako kewa jjajja wange Kawaala so maama wange oyo yankwatako nnyo nkulidde mu mikono gy'abantu bangi nnyo naye nga maama wange gwe mutwe omukulu gwe ye musaale ogw'amaanyi so ne maama wange omulala gwe bayita Margaret Naabaterega nkulidde nnyo mu mikono gy'abamaama. Wawona otya ekyejo jjajja maama kuba ndaba buli musajja mukozi munnange jjajja wange oyo yankuza ne maama wange abo bantu bakozi nnyo era bo batukuza n'omukono ogw'ekisajja guyita ogw'ekyuma oguwawula omugumu nga bakulaga nti omusajja yenna oba omukyala yenna alina okuyimirirawo mu kukola ate ng'akola ayamba ku balala si kukola nga oli for God and my stomach wabula oli for God and our people or for God and our country. Kyava eri maama. Okusoma osobola otya okumalako kuba abazadde abakyala tubamanyi bambi ebintu by'okunoonya ka fiizi nga yeekwatako yekka bitera okuzibuwalamu bwe kyali kitya. Tebyali byangu nga gye nkomeza kubanga okusoma kwange kwabanga kwa kugoba komawo kewaka maama agambye bwati jjajja agambye bwati. My mother struggled a lot to raise us. Kyensobola okugamba struggled a lot nga mwe mulina okutukyusa ku masomero ag'enjawulo era njagala okwebaza kojja wange bamuyita Omulangira Kikulwe Charles chairman w'omukiwunya wonna bamumanyi nga yatuuka n'agamba maama wange abaana baleke bajje ku ssomero lyange basome baleeteyo akantu katono naye ng'era n'aka akatono okaraising lutalo so ne twesanga mu ngeri emu nga maama wange annyambako jjajja wange annyambako n'omukyala bamuyita Irene Mutabaazi abamu bamukazaako lya Mama Dora yawangalira nnyo mu kiwunyaawo kati saawa eno ali Kisaasi bambi omukyala oyo naye mukyala musaale nnyo mu bulamu bwaffe mukyala oyo Irene Mutabaazi nga y'omu kubabeera ku maama waffe nti abaana baleete batwaleko eno ng'asaka n'amasomero agaliko offers oba bursaries mukyalo oyo Irene Mutabaazi Mama Dora ng'asaka nnyo bursaries ezo nti mwana muleete naye nga amakandaala ennyo saategeera lwaki maama wange ne mukyala Mutabaazi oyo Mama Dora bagateekanga nnyo ku nze nga mwali abaana bameka tuli abaana 10 muli abaana 10 tuli abaana 10 mama kiri bwe kiti maama waffe yatuzaala abaana tuli abalenzi 1 2 3 4 5 6 7 8 tuli abaana 10 tuli abaana 10 tuli abalenzi 9 n'omuwala omu abalenzi be bangi omuwala alimu omu naye okuzaala kwentegeeza biologically yatuzaala abalenzi 1 2 3 4 5 n'abaako bambi gye yagenda n'afumbirwa ng'embeera taata waffe nga saategeera byaliwo engeri gye twali abaana kati n'abaako gyagenda gye yafumbirwa era omwami oyo njagala okumwebaza omugenzi Karim Magezi taata waffe yatubeererawo nnyo naye era nga omanyi mu kutetenkanya agamba maama kano kuba oteekayo kati ate taata oyo twamusangira n'abaana bakulu baffe era baali baana balungi nnyo gye twali kati wembangu joga nti maama yatuzaala abaana 10 bali nabo sibajjaamu sobola I cannot call them my step brothers
wabula baana tuli baana era maama waba atwanjulayo tatwanjulangayo mu bitole tuba abaana bange era yaba yabazaala kati omuwala alabika aliko security y'amaanyi muwala aliko security nnyo akwatwako oyo wakwatwako tasobola butakwatwa kuba omuwala omu mubalenzi 9 tawuba akwatwako naye era naye yakuzibwa nga mbeera ya kisajja ogiraba si neeyisa naye ebirowoozo bye n'engeri gy'alowoozaamu n'enkwata gy'akwatamu ebintu maama waffe yatuyigiriza ekintu kimu we overthink than doing what we are doing. Tulowooza nnyo okusinga bye tukola okulowooza bye tukola we overthink tulowooza nina ekintu kye nayigira ku mukyalo omu bamuyita Mami Susan Makula ayina ekintu kye namuyigirako mu bikolwa bye w'omuyimirira mu kisenge ayina okukuyitamu ayitewo ego bayita Mami Susan Makula kati ne maama waffe nakimulabamu nti yatuyigiriza nti wonyimirira mu kisenge nina okukuyitamu kati yenkula gye twakuzibwamu so tewali kituyimiriza ate ng'ekisingira ddala obukulu twakuzibwa mu nnono oba mu mbala y'obwa Katonda kati tugulumiza Katonda mu buli kimu kye tukola kuba n'okukula okutuuka wano tegabadde maanyi gaffe wabula tugenda ne twebuuza okusoma paka we tumazeeko olwiri mu masomero ge tuyiseemu agasukka ne 20 bakugoba mama n'akutwala ku wali mama Dola n'amugamba omukyala Mutabazi Irene n'amugamba nti tugendeko ku Mother Janet tugendeko emikusa ne Mauritius tugendeko ku St Peter waliyo kabasari ayina osomero tamu 2 eyokusatu n'ogitulire naye ng'ate Mukama akuyambye olina amagezi amaggundu paka kojja waffe ekikule we yamugamba abaana baleete basomero eno Kazo secondary liri awo Kazo secondary Kaseeke liri mu Kazo n'atukwasa omukulu gwe bayita Abbas nagamba wasobola okusoma n'omalako nasomera ddala nemalirako nno ddala era ekyo nenkyebaliza namalirira Kazo secondary eyo gye nagenda nensomera senior 6 kati wengenda Kazo secondary registration yali mungi mama wange n'asaba kojja wange n'amugamba nti engeri gy'ompadde offer omwana wange asome kasome naye waliyo essomero liri Bussi secondary yo ku Kizinga kojja wange yasomesangayo bamuyitanga kojja wange bamuyita Ronald tumuyita kojja Ronald yasomesayo n'agamba mama wange nti eno okuregistaringa baligesitaringira $5,000 kati kyoba okola omwana kasomera eno eyo gye bamuwadde offer then mu kuregistaringa tumuregistaringira eno kati nensobola okusoma nemmalako ku Kazo secondary naye mu kutuula ebibuuzo era nabituulira Bussi ku Kizinga kati tubadde mu mbeera bweto naye nga yakugatta otuuka naye ekirungi kiri nti nomala n'ofuna university nagendera ddala era nensoma era nasoma munnange byamawulire byamawulire bye nasoma era ndi mu kweyongerayo nkyasomera ddala nkyasomera okusoma tekuggwaayo olugendo lw'amawulire lutandikira ku ssomero okutwaliza ewamu olugendo lwange wali abayingidde amawulire omuntu lwali ayinza olowooza nti obadde ku talent nga tewasoma amawulire naye ng'ogakoze olugendo lwange nno lw'amawulire lutandikira mu music industry kuba nasooka mu music industry nakolako n'omukulembeze Mwami Kyagulanyi Ssentamu ate oyo naye nze we namusangira nali muto naye kyemujjukirako kiri kimu ezimu ku nnono ze yatuyigiriza kukola nnyo nakwekkiririzaamu omukulembeze oyo takkirizangako muyita omukulembeze Mwami Kyagulanyi Ssentamu because he is a leader since way back gwe tubadde tutunuulira ennyo atunula namanya nti gwe osobola okuba kino nina ekyeŋŋamba abantu ebiseera ebisinga totunuulira ssente ze batakuwadde wabula tunuulira amagezi ge bakoze eki ge bakuwadde kati obulamu bwange butandikireyo wansi mu music industry nenzija nenjoyininga amawulire natandika music nga ndi mwana muto nnyo tambulira ku bayimbi stromi zindalo gyabwe 2 nenzija nenyambuka waggulu awo Bebe Kulu nansasulirayo senior 4 yange I remember very well Bebe Kulu yampeererako ko senior 4 registration ng'aganyeemuko Bebe Kulu ye credit njimuwa yakusanga okukwa naliera mu music industry nga mulaba ngakolera ki tewali just yali akyasula kama okyawo ku flats nze nenga ne mulumba namutomera butomezi nenga atulaba nga abaana you know
kati kuva dda Rasta nze mumanyiko ekintu kimu alina omutima ogugaba nze nsiima buli omu kyankoledde mu bulamu bwange Rasta oyo namunyingira ne mugamba kiri bwe kiti ne bwe kiti n'agamba muli bayaye oyagala kubba ssente biki tambula ogende kati nzijukira mamizu yali waawo simanyi bigambo bye yamugamba I can't even recall but what I remember yafuluma ne ssente n'angamba ekigambo kimu njagala receipt yazinkwasa nengenda nensasula registration nentula senior 4 era mama wange ne mugamba nti maama omukulu bebekulu akoze bwati ne bwati nga takikkiriza wano ku mukaga tewaddeyo konko na kadinisi ewuwe kati anti Katonda byatabukamu byatabukamu naye kati Katonda akuleetera abantu in that particular level and time okuba nti balina pati gye bagenda ozannya mu bulamu bwo kati ate wano ku mukaaga abantu abanyambako ennyo mu kusoma ng'oleseko wange Kikure mulimu omugenzi Pastor Musula Paul bantu bangi mawanga magatte nga womanyi mawanga magatte naye ng'ate abantu ab'enjawulo abatukwatako kinnuma nnyo nti abamu tebali mu bulamu bwansi eno abamu Mukama yabayita mulimu omwami bamuyita Kansala Mukoza Michael ali eyo Koma Mboga mulimu abantu bangi nnyo ngeri gyobadde omwana w'ekibuga obadde obiriba ne Kamiliyoni eyo yampako ku ssente ku senior 6 awo ku senior 6 awo Kamiliyoni yampako era ku ssente because mbadde mu bayimbi mbadde nnyo mu bayimbi era namusange mabega awo ne mugamba nti naye jjukire nangamba nzijukira bulungi so abantu abo basatu nze mbawe ekitiibwa because buli omu alina kya contributing nze mu bulamu bwange so akera ku makya to undermine anyone the big three I credit everyone because they are a pillar in my life. Okay, so embozi ya big 3 ne music okutwaliza mtu jajjikola olunaku olulala njagala tutunuulire amawulire gano nga naddala nti olwaleero we tutuukidde wano olangiridde nti amawulire wagazizza wabbali tuyitemuko mu gyogakoleddeko gyogatandikira nga we tusembera mu kifaananyi kya wano wogambira nti kaakati tulinde tujja tugawumuza omusajja gwe bayita Tough B ne Mr. Osman Matovu Makubage basaale nnyo mu bulamu bwange Tough B yankubako kumpi ayinaawe yali ali mu kupresentingira KUT yedda 2010 eruddeko sho ya Tough B nangamba nti beeraawo nga nkola nentandika omutunuulira bwe nti kati nga omanyi nti lindako nga gwo ogenza omusaba opportunity muganda wo mukwano gwo akuleeta ati obeere ku music industry ne Tough B yayamba abantu bangi Tough B nga omutuukirira wakulabamu yali wa swaga ng'ebire umanyi star naye nga wakulabamu opportunity he gives you that chance Tough B eyo n'anteekako ewantu ewamu nangamba nti njagala olabe byenkola we yava ku kamera nangamba nti byenkola obirabye sooka onkoleremu nenvuya ezo zaali mpi nenjoyining omusajja gwe bayita Osman Matovu Makubage kati ate nenyingira mu film industry nensooka nvaako mu bya presentation kuba nabeeranga nyo ne Tough B awo kati wenyingira film industry omusajja oyo nansomesa film era nansomesa n'amawulire Mr. Osman Matovu Makubage kati Mr. Osman oyo atuuka akola TV eya online by the way musajja yasooka okola online TV mu Uganda bagitanga Imo Live TV Impala TV Impala tugiraba online akati lekeyo Impala bonna bakopeeri deka Impala eno gyolaba eri ye yasookera ddala bagitanga Impala TV Imo Live TV under Impala TV era Keizo yasobola okugamba one Lord Keizo ne tutandika okukola naye ne tuva kati mu film industry ne branching ne tudda mu TV online TV gye natandikirako awo endabira ne one Lord Keizo ne bamuleeta mukola mwenna bamuleeta one Lord Keizo ne tumutendeka we twamala omutendeka Keizo era ngamba nnyo abantu nti Keizo amawulire yagatandika dda biseera ki njogera ku 2012 nga mutandise obbiriba ne Keizo nga Keizo mwana muto naye nga Keizo oyo kuva ddanga alina kyayagala tebamuyimira naye mu luguudo ne tujja nga tukola Keizo bamutandika amawulire n'agenda ku TV 2013 Imo Live TV ne tukolera ddala 2013 awo kati awo nvaawo ngenda ku Top TV ntandika program gye bayita Street okulinnya kati ate wantutukako Imo Live TV batujjako waliwo abaatugulirya besajja kwogera linnya naye nga bali waggulu eyo mu UCC
nga balaba TV ate sente bakola nnyo ne baleetamu ekiwoloozo ekigamba gavumenti mbu bano balina sente ze bayingiza ez'abayeekera. Kuba sente zagiranga mu dollars nga woolaba olina leka bino bye balaba abantu naye bali baalabanga nga buli woolaba osasula dola zabanga $5 oba 3 ku online review balina engeri gye bakikolangamu nga buli osooka kusasula n'olaba sijjukira ati yali awo naye nga zaalinga nnyingi. Mwali mukolerako biki ebisobola okusasuza omuntu okulaba? Zaali programming, it was a TV programming. Nga woolaba TV, it was a real TV programming. Lwakuba eno yali ku online. Era omusajja oyo Osman Matovu w'amaanyi nnyo. Akyaliwo? Gyali kuki? Era akyali nnyo mu bya film industry ne TV aziremu bw'atyo mpola mpola. Naye tutuuka bampita ku Top TV era Mr. Osman yanfulirayo ekyeyo. Tutuuka ku TV tuvaako no online kati ate nzire mu bayimbi kati nzira ku mawulire nzira ku Top TV bamugamba nti twagala omuntu atwongerako ku Top TV. Kabaata omusanga gyali? Kabaata ate bamwogerako era naye mu bulamu bwange w'amaanyi nga baagala Kabaata akube eno mu studio naye nga ne ku ground waliwo atambula kuba Kabaata yali w'amaanyi. Ntuuka ku Top TV abampa opportunity eyo. Musajja oyo teyankaluubiriza sijja kumwogerako Sumba Pastor Senyonga teyankaluubiriza yampeerawo opportunity nitandikirawo n'okukola oba kye bali bakuwa kyali tekiriiwo ekyokugenda mu field kitya kyaliwo ku top akyaliwo era natandikirawo mu field wasanga wagikola tewaaliwo by the way era mu Uganda nze musajja eyatandikira ddala show z'oku street ezo ez'ebibuuzo tewali mulala yagitandika. Bino betulaba tichampamira akola gwe wali wabikola muganda wange nze yatandika street shows mu Uganda ekyo genda okinoonyerezeeko. I started the street shows in Uganda. So yali idea yo yali ya TV? Idea yali yaffe teyali ya TV. We came up with an idea. Osman Matovu yagiyiiya n'agamba njagala tukole ekintu ekiringa kino ekitali mu Uganda ne tukireeta. Kintu ekyo kyampisaamuko na bubi bantu basooka ne bankyawamukko nga bagamba nyono n'abaana baabwe oluzungu lwe batta byembuuze n'abantu ne baddamu abaana balowooza bye bituufu paka abantu baatuuka ne bamanya nti this is educating and entertaining. Edutainment. Thank you. To educate and to entertain, that is edutainment. Omukulu Bob Wine yakiyimbako. This is edutainment. So kiwajja nakyo. Kinajja nakyo, then people embraced me. Katono nnyo. Mu mbeera yendabira mu program ezifaana bwezityo. Abantu bano mubawa ebyokwogera ebyokuddamu okufuuka fane nga ebibeera. Nedda. Era nze abantu abasingayo bantunulira show zange engeri gye nazikolangamu. Najja nga nkugwako bugwi. Era abamu bayongaga mukulu lujja gye baliko obulamu. Kati mu kunyumya ekiboozi ne kikwata nswitchinga nezira mu luzungu. Oba kitegedde mu kudda mu luzungu nga nyiza okubuuza Mr. Lujja who heads the hospital. Nga nkubuuza akabuuza akangu n'omwana wa Pitu kamanyi. Kati gwe nkimanyi kindi mutwe nti gwe tokyakijjukira. Awo ng'otandika okulowooza kati eyo moment ng'olowooza gye njagala. N'oŋŋamba oba ye dokita oba kati awo okanze we mba njagala. Kati kyofulumya oti. Kyenfulumya naye ate mmala era ne nfulumya answer gy'ompadde ne weeba nfu ne weeba ntuufu. Nti alabika ye dokita naye nga omuntu akulira eddwaliro yaba superintendent. Oba kitegeera ne nsooka ne nkubuuza nti Mr. Lujja 1 times 1 plus 2 divide by 25. Kati nosoko kati naye ng'omwana oli amanyi math ewaka wenkyogedde answer agikubyewo. Kati n'ogamba kati omwana nayagalanga nnyo okuggyako abantu stress. Abantu babanga n'ebirowoozo bingi nnyo naye nga bw'omuleetako akamwenyo ye idea gye twajja nayo nti omuntu agenda okunnyuka ng'alina gwalabaga noono omuntu omukulu kano takamanyi. Kyakuzangayo okuddayo ku revisinga kokko n'okukola n'abaana bo homework. Era kyali show yange yayambanga nnyo abazadde okukola n'abaana homework ewaka. Nakireeta nga twagala abazadde bakole homework. One of the things bakole homework n'abaana ewaka. Era kyannyamba nnyo abazadde abamu nga bagamba munnaye watuyambe tukatuddeyo ewaka ntufuna obudde n'abaana baffe. Tukola nabo homework. So show yakwatayo. Si yakwatayo, yakwatirayo ddala
nnyo nga gye nkomeza. Era abamu ku basajja bempa ekitiibwa abalala mu ggwanga Uganda ekyampamire. Omusajja oyo talina malala. We yali atandika show yajja mu inbox yange n'angamba ku Facebook, Ivan, ID eno njirina nange. Naye olaba otya kuba yaliwo is a celebrity, yali mu comedy. Abantu ba comedian go batunuulira ne babibuuzaako. Naye wana ate nga weetaagawo Kisakye. Bambi and he came ne tu meeting awo ku National Theatre. Oyo omusajja ali down to earth. Nangamba Kisakye kati wano nkola ntya? Wano ntereezaamu ntya? Ne munyonyola ekintu we kitambula ne mugamba teweetaaga stunts. Ezo tetuzeetaagamu. Beera tikyampamire oli funny, oli comic. Yingira mu bantu. Bajja kukwaniriza. Era omusajja oyo ekintu kye yatandika kyamukolera nnyo. Mpaddeko ku bantu amagezi bangi nnyo so n'okuleeta ku bapresenter abamu ab'amaanyi abatutumuse mu ggwanga, abamu nga mbawadde ku magezi, abamu nga mbasomeseza ku ma TV gye bali, abamu nga bazze gye ndi n'omuzzaamu amaanyi n'omugamba katryinge wano wewagaana n'otryingako ogenda okulaba afunye naga papa nfunye kati nkoze ntya n'omusomesezanga ku ssimu n'omusobola mu so yesheno gye wakola ku Top TV ne kwatirayo ddala ogikola bbanga ki? Myaka mingi sijjukira. Myaka mingi. N'okikola omwaka guno n'okikola n'ogujja n'okikola n'oguddako. Tegaali maanyi gange. Ng'oluyongeramu birungo ki ebisobola okukuuma abantu ne bakulaba guno omwaka n'oguddako ne bakulaba? Yalinga Katonda. Kuba abantu okimanyi mu media wano bakulaba leero ne bagenda ku kino. Yalinga Katonda kye kirungo ekyalingamu. Okukuumira ku lutimba olwo every day, Monday to Monday. Jjukira show yange basooka jimpa nnaku 2 mu week. Pasasa Nyongo yalina bweru wa Uganda. Wamala okumpa show yalunya n'agenda ebweru. Kati wagenda ebweru yampa lwa 2 na lwa 4. Wagenda ebweru ne bamukubira essimu nti ha eno show gye waleese kutta omubabiro. Era Kabaato oyo by the way yanyambanga nnyo. Kabaato oyo azaamu nnyo amaanyi. Kabaato oyo ate naye musomesa mulalamu. Kabaato oyo naye mulungi nnyo. Kati bamukubira essimu n'abagamba nti kati mumuwe Monday paka lwa 5. Ebadde ennaku ebbiri. Kati we yavaamu n'abagamba mumuwe repeats ku makya kuba yabengayo ssaawa 12. Mumuwe repeats. Ekintu kyambukire ddala. We yavaamu repeats n'agamba ne Saturday ne Sunday mugimwe. Kati nakolanga Monday to Monday. Olwo nga ne ssente zeeyongedde. Mu bulamu bwange situnuulira nnyo ssente nga nkola. Omanyi lwaki? Ssente baazimpanga mu biro ebyo zaali zimmala. Njogedde bulungi? Ebiseera bye nakoleramu kyali vero contract gye twakola naye yazimpanga era zaali zimmala mu biro ebyo. Ne tugenda nga tweyongezaako nga tugenda nga tulinnya ne sooka ziganirako wali eri ne muga pastor tulina okuwongeza ku ssente. Yali muzadde mulungi era nannyongeza ssente. Paka ekiseera we kyatuuka nga sheekoledde ddala nno. Awo nampa ne ku radio ne ntandika okukola ku radio. Mr. Danson Busulu oyo n'omukyala bamuyita Kemigisha Lilian yali HR ne banteeka ku radio. Kozi Musumba yasalawo ani anaakola ku radio ne TV? Musumba asalawo naye ebintu byabirekera nnyo management. Basalawo. Wawe bamutwala ku confirming nti ono bamuwadde omulimu agende ku payroll n'ababuuza bo ne bayita midi naye ba manager bayinamu amaanyi. Manager by position ye. Alekera Pastor Sanyonga alekera ba managers omulimu gwabwe ne batuuke uwe. Ne batuuke uwe nga nga bamu introducingira. You get? Bamu introducingira kino kiri bwe kiti. Era we bampa omulimu ku radio bamutwalira nabagamba is he worth it to fit on radio? Naye nga ate nasookako kusimba. Nali nkola ku street quiz naye nga ate kusimba nsabyeyo omulimu ne bagumpa ndawuso oyo yandeeta bubi teyanteeka na musiga simanyi audition biki ndawuso oyo yanteekerawo ku radio ne Monday eyo. Tewaliwo training yonna? Tewali. Nze ndawusi yanjagala bwagazi kuba kojja wange. Bakusula mu morning show yawe? Yanteekayo binsanga wano. Ndawusi yanteekayo ne Monday. Okolamu ki? Nga era akutrainingira ku radio. Nga bakule n'okubamu ka stand aminiki bagiyita batya punchline nga gamba ogenda kwogera kino era nadda ku radio akuwa micro olinda usali first akuwa microphone nagisika bwati ayagala ogeredde seconds nga 5 ngobawadde kye baagala ninakolera week 2 kusimba awo
kusimba mukulu Mbandeva ate yankubira n'essimu nzije ayina enamba ye ya mango enda okulaba ennamba eddamu enkubira nkyatokomawo kiki ate hatokawa yampa teyampa ensonga yagamba tokomawo tokomawo naye ate si mu bubi si mu bubi ngenda okuwulira ate kuzeeko abalala bakikola kyeka mukisa gwo kiwakola kyenjogera n'ekintu kyeŋŋamba abantu Katonda takolangako nsobi etagera kibi kati ate top radio ndawusi n'abakubira essimu eno nabagaa nti omusajja nno w'amaanyi temumuzanyisa kati ate kyemmanyira ni Mr. Busula yali ampuliriza n'abagamba akalajje n'ofunirawo omukisa gwa top ku radio ne bampa so okola ku top tv ne top radio ate ku top radio ne bampa programu nyingi nga nkola evening drive bagita kulika evening drive nga nkola Saturday night jam nga nkola ne top 20 countdown nga kola emyaka egitambudde egyalira najjo mingi najjo gyali mingi mugabo uli mu ssente era baatuka ne banyongeza ku musaala sijja kulimba bagunyongezaako naye nze mawulire sibalaamu ssente noonyaamu social capital kuteekayo teri ssente ze bagenda kukuwa zimala ne noonyaamu social capital and recommendation n'ekitiibwa abantu kye bakuwadde nti lujjawo oyimirira n'ogamba nti abasajja be tulina mu media be tutalinaako yadde ebbala oba olufunyiro tosobola kumenya bantu 15 nga kisa kyetaliimu okitegedde kati awo wenva nensaba omulimu nno kusoloti kusoloti nasabira ddala omulimu topo otuuka n'ogamba nti ekimala watali nti bakugoba bugobi nze tebangobangako ku mulimu topo nasaba omulimu amene ku soloti nasabayo omulimu naye nga nkyakola ku topo kiki olwo ekikwetera osaba ku soloti nga ate okyali ku topo weetaaga n'okyusako ku society nga ogamba leero olidde emmere eri olidde ku bijanjaalo enkyo olye ku nyama ne ŋŋamba nti neetaaga n'enkyusa naye nga ate soloti nali najagala dda olina kyanjawulo ki just I fall in love ne soloti we yajja salt media eyo najagala nnyo ensonga yali emu nga onoogwa mu laavu n'ekintu nayagala nnyo soloti eyo ne bajinjagaza nnyo n'abaali bakolayo soloti nga bakugamba abaana baali bakola ku soloti gwe kale banjagaza nnyo salt ne banjagaza salt kati I fall in love with salt ne mbasaba nno omulimu nasaba salt omulimu nno ngeri okola ku top naye ngene papula zitambula nga bakwetegereza era nga nva ku top nga bakimanyi nengenda ne ku salt nga mbeerawo swama si kuswama balipo tebali salt tebakuwa mulimu nti oli talented salt bakuwa omulimu nga olina love ya media yaabwe olina kusooka kwagala kiringa nga lujja tosobola kunteeka ku interview nga tompulidde mu mutima gwo tubale tugenda kukola osegedde tubale tujja kukola kati salt bakuwa kuba Pastor Bugingo akwata n'abaana n'abeesomeseza amawulire n'okujja nga alaba olina love nga togamanyi nakukola nakugasomesa je tafudde wa myaka 2 wogayiga bangi basomeseza nakuteeka ku mpewo nakuteeka ku kamera abaana bali kamera bali baje tebamanyi n'abaana bali control room sitibaga nti baje babisoma yabazeyo ne babisoma olwa love gye bayina era abakugwa abolengera ababeera ku zi kamera ku salt baddeyo ne basoma bisome yabasomesa namala n'abawa emirimu ate ng'era akusomesa akuwa ssente akusasula so nayagala nnyo salt nentuuka nensaba omulimu nebaza nnyo omwami gwe bayita Vuki oyo musaale nnyo mu lugendo lwange Vuki nayogeranga ne Vuki katuli mawulire wemba ku top nga njogera ne Vuki nangamba Ivan yakola statement bwati nagamba abantu bendiwe ekitiibwa mu ggwanga naye bangamba nti baani bootunuulirako ku mawulire yamenyera abantu 2 kino nkyogera kyava mu kamwake nangamba mpa MC Katise ekitiibwa naawe Kisakye Ivan ng'awa nsonga ki simanyi ndooza byenkola yabinyumirwanga n'okuba nti yangambaga Ivan it's not very common omuntu okuva eri n'agenda ku luguudo n'ayingira mu bwongo bw'omuntu n'amugjamu kyayagala okumala eddakiika 3 n'agenda nangamba ekyo nkyakyewuunya na guno gwaka kati Vuki oyo nga gwempitamu Vuki nanconnectinga ku Mami Susan Makula wamusangayo Mami Susan Makula badde mmanyi ebiseera bya yo wakati ani Mami Susan Makula okuvaako ku top okugenda ku salt tubala bbanga kyeri twogerera mu myaka ki
myaka ngena myaka enegisi nga myaka 5 emabega we nasabira omulimu ku Salt enaku 5 awo Susan yali we nsabira omulimu mami Susan nayo nemulabira nebbanga eryawera namulabira ddala ebbanga eryawera nga atuukikako ali free talina malala atagalina era vuki nangamba tugenda tumusinkane nava mu mmotoka nzijukira yava mu mmotoka wali ku Salt tewali malala era pasa Bugingo abakuwa mulimu agamba nti tewali serebo omuntu wali omu gwe tugulumiza wano gwe tusinza ye Mukama Katonda si musumba si mukyala tabyagala nabyagala byemugulumiza tebabyagala nabyagala bo bamanye ekintu kimu Kristo Yesu nova mu mmotoka naye mami Susan we yava mu mmotoka nangamba atugende oli omukyala awa abantu ekitiibwa yava mu mmotoka nangamba atugende tunyumye eri mu office ate tugeteogerere wano nejjukira nkonva kuki ku topu era nanyume naye nga nkyakola ku topu nga sinaba kuvaayo netula mu office netwogera twatwala essaawa yampa essaawa emu n'ekitundu nangamba Ivan nyumirwa nnyo byokola nkulaba oli talented nangamba yangamba bwati tukkirize Katonda wanaaba asazeewo okole wano ojja kukolawo era Mukama waba tasazeewo okole wano yangamba bwati ajja kukuteeka ye waayagala okolere nembeera ku topu eyo nenkolanga naye era eno nzijjayo nga vuki oyo musinkana vuki nga bambi jjukira bali abantu baba bize nga vuki yabajjukiza tulinayo Kisakye waali ng'era kimu bibiri Kisakye waali kimu bibiri Kisakye waali vuki oyo omusajja wa maanyi nnyo mu bulamu bwange era sobola kera kumakya muyisaamu maaso lwakya lumu ne bankubira essimu vuki oyo yali agenda nabweru by the way ng'agenda ku holiday amanyi okulinnyamu ku nnyonyi n'agenda ku holiday pasa Bugingo abawanyo holidays holiday gwe amanyi gy'ogimalira naye era holiday wagikuwa akuweerako n'akasente kati evuki mu holiday n'agenda ebweru watuuka ebweru naye aba agenda bweru n'ankubira essimu nti bakwetaaga ku Salt naye era namala ku resigninga ku topu bamala kulaba natuuka ne designinga ku topu pasa Bugingo takuwa mulimu ng'okyakola wantu walala taliiko kino nti yabbye omukozi tabiriiko ebyo osooka ku resigninga womala okuresigninga ng'ate resigninze bulungi sigamba nti bagobye okoze emivuyo nakwetegereza entambula zo ne bakuwa omulimu nibanneetegereza mukyala Susan Makula akutwalewo omusumba Bugingo kati ate mami ye nayogeranga naye nga nzija mu office era yatuuka nannyanyirizanga n'okunnyaniriza nannyaniriza nga nzija nannyaniriza nno ddala nga gye nkomezza nga ntuuka ne mu office nenyumya naye nga mukyala mugezi nnyo oyo mukyala we tudda mu bintu ebyobulijjo lujja ye muntu gw'osaana okugenda ne weebuuzaako day to day life and ne mu mawulire yasoma nnyo amanyi nnyo ayise mu bingi nnyo ate akuwabula regardless oba omusinga obukulu oba kusinga ebukulu nze omuntu ampa advice kabe nga mwana muto mutwala in a parent figure naye ate yansinga obukulu mukyala Susan Makula ansinga obukulu ate nekirala alina bingi byalabye kati I embraced amagezi ge ate nga akugamba ate resigning eri ku mulimu gwe olw'okubanga ojja eno tuuka nga okiwulira olw'okuba oyagala kujja naate onyuka eri nedda tetubikola tetwagala bagambe nti omwana by the way na resigninga tebakimanyi nakimanya nga tebanaba nakumpa mulimu I just resigned kati ate nkizuula luvannyuma tebagamba tebakuwa mulimu ng'olina gy'okola omala ku resigninga tebakola nti resigninze tebagamba nti yatwabbye naye bakwelekaminga batya nga institution ebbiri oba kyaki ebbiri ffenna tukimanyi nti tezikwatagana bali tebali ku ebyo tebabikubuuza nako tebabitunuulira ebintu badde ku top era ebbanga linabeerawo teyabinyega nako era we najja bo balabanga mukozi batunuulira gwe namwana zze kubanga waliwo otuuka it's a family abakulu olina obbawa ekitiibwa kyabwe kuba bantu bakulu nannyaniriza bulungi mami Susan kati vuki yayogeranga nnyo ne mami Susan kuba they are best friends and Pastor Bugingo
kati nga buli wali wagende ewaka eyo pastor mami pastor Ivan kati paka bambi we yachiba fusonseka mu mutwe kati when na resigning era nagamba vuchi nangamba is it the right time ne mugamba nangamba nayo ddawa ne mugamba ne muddamu kirima Susan kye yangamba nti wonna mukama wana ntwala wenje okubeera kati waitawo na weeks 2 vuchi nankubira essimu nangamba Katonda mukulu omanyi nti tudde ku dining Pastor Bugingo n'agamba ku Monday yita Ivan oyo yajje nga tonna bagenda bweru yampita ku Monday ne bakuwa omulimu jukira bampita ku Monday omwezi gwali gwa June bampita ku Monday omwezi nga gwa June. I remember that month. Ivan oli mukozi wa Salt Media kachokanga awo maze mawulire emyaka mingi naye we natuuka ku Salt nga ninganga atuuse ku seeni eni kanawe Ivan nga nzijawo bulijjo naye eyesimu mu recommendation yange yonna nayagalanga Salt ebeeremu. Trust me. Nga newe sandikoledde media naye nga njagala Salt ebeeremu because najagala nnyo. Nayagala nnyo okukolera abalokole. Era Salt tomanyi bangamba tuukawo ku saawa 7 saawa pastor ava ku church saawa 9 natuuka 7 nembeerawo omulinze ku saawa ya lanchawa kyokka ne lanchawa ino genda mu maaso namulinda ku office nentuula we natuula we namanyira nti munne abantu abo okumpa omulimu management yatuula omuli Mr. Senkubuge omuli Mr. Lumu HR omuli Mami Susan omuli ne Pastor Bugingo nenyingira office kati bali mirimu emirala HR ne Mami Susan. Mr. Senkubuge bandi awo ngayingirawo n'ekitabo kya Mr. Charles James Senkubuge ayina diary eja akwata bwati ayina entiisaayi koti mu masuuti ge kaseka pastor najja Bugingo nga wese baaga ye ayina baaga ye tebamukwatira Bible tabyagala kote Bible ne baaga ye omukumi we kuba mukumi sijja kulimba nti namulaba awo sijja kulimba omukumi sijja kulimba nti ngeri jobaddeko mubalokole nkayisa awaako ndooza mbasi kiri bwe kiti mulimu abantu abamu nga obuweereza bwe ayina otambulako n'omusumba lujja level mukama gyakututteko tosobola kutambula bwo mu bintu ebimu oyina otambulako n'omuntu akuuma taba mukuumiwo wabula abanga mukwano gwo gogamba nti my next of kin mu bintu ebimu. Kino kye njogera ku bana abasajja bambala uniform eza black abasirikale sirabangako wa uniform ya black wa Pastor Bugingo n'abaali bazzeeyo abagenyi bonna n'abandaba simulabangayo wale wa Pastor Bugingo it is a family tebaliyo. Nze nagambye sijja kuvumirira simanyi kuvumirira njogera reality. Njogera reality. Oli mukozi wa njawulo olw'ensonga nga twogera ku Salt Media. Betusinga bonna okulaba tebavuddeyo nga bate bawanda muliro. Ngo lutambi ate lulala nnyo kuggwe lw'ozungulula. Wogenda mu nnyumba nga bali abantu tosobola kubulayo nnyama gy'olaba ya muntu oba akagalo. Njogedde bubi? Wabeerawo akasigalira. Kati ate nze saakalabayo kitegeeza bali baali balina oba byabwe bayisaawo. Okategedde kenkulaga omuntu ayinza okuba alina byayisaawo nga alina kyayagala abeere wabula nga ate agenda kulinnya lya muntu. Nze lujja nkiddamu sivumirira si wa muntu kyayagala kuwulira kyakuvumirira my negative side no. Wentuuka ku Salt pastor najja nga aweese baaga ye kuba yali akyasoma ebiro ebyo yasoma buli kaseera mwalimu ebitabo bye ne Bible ye kuba yali agenda ku online classes n'agamba Mr. Senkubuge ekisa kyajje n'ennyingira ofisi oli omusajja ali free naye ng'entiisa yokka gye mulinako togibala nali mutya si wa bulijjo ate yena akuwa reception ennungi ayina akantu ke yali azannyisaawo kapeeni kasanikira kapeeni ne tunyumya nagamba nkoleraamuko n'envuya nga mmutidde ne bigaana nati ng'ate ebbanga ku radio nkoleddeko emyaka egisukka n'6 naye olunaku olumu etyo b'essaawa nebitabuka kati nali njogera Mr. Charles nagamba sirika kyenjagala nkiwulire nga Mukama ate we mbadde njagala wonna bulijjo we njagala ate nvuyizaawo ne mugamba naye nsobola okuddamu nekkoleramu nangamba asirika kati Pastor Bugingo Mr. Senkubuge ngamba sirika nze kyembadde njagala nkikoze ki nkifunye
Pasa Bugingo n'abaka emboozi n'agamba buli muntu ayingira wano for the first time antya era tosobola kukola kyenjagala wano ssaawa eno naye woonoofuluma ne Mr. Senkubuga ogenda muwa ekyamaanyi behind this office you're going to give me what I want era njagala Mr. Senkubuge tukole endawusi waffe eyo statement gye yavaamu n'agamba njagala tukole endawusi waffe ono tumulabamu ndawusi owa future teyambuuza na birala wabula kye yaddako kyali kimu yakkirira awo n'asika seefu n'ampa ssente n'agamba n'awandiika God bless you ku baasi n'agimpa ssente olwakuwaza ki Pasa Bugingo mugabi akuwayo buyaawo ye mugabi ye nga ye mugabi nakiwali ye ne mukyala we bagabi bagaba ne bimalako ne ssente bo bagabi n'ampa ssente manfuluma n'agamba jangu oyagala ssente mmeka omusaala ne mugamba ze nali njagala naye n'agamba tutandike na zino ngenda kukuwa facilitation bwati era nga ssente nnungi ddala zaali nno nnungi ddala nga gye nkomezza nga yazikusuubiza bazifunanga andi Pasa Bugingo tandyaza amanyangako era nnaku z'omwezi twasayininga contract wezituuka ssente zo zibaayo Salt Media facilitation omufunira mu budde n'omusala ogufunira mu budde breakfast oginywera mu budde ababeerawo emisana ekyemisana bakirira mu budde n'ababeerawo olweggulo ekyeggulu bakirira mu budde kuba akuwa sapa akuwa lunch ne breakfast gamba family nampa morning show gye natandikirako okukola ate nampeerawo n'obukulu radio natuuka ne bampeerawo nze ndi mukulembeze buli we ŋŋenda ne ku top natuuka ne bampeerawo obukulu I was the moderator of an evening show ne Saturday night evening show masoka mbajime ne mala ne njivugako we najivugako then ne bampa moderating eshendala no producer nalikero omukulu kati nentuka ku sort ne bampeerawo obukulu okubanga gwa moderating a morning show kiwa kyamaanyi nnyo nga gwaggulawo empewo waite banga tono nampa ne TV Pastor Bugingo era show gye nakolanga eri ku top Pasa yangamba saagala kujja Mami Susan naluka concept gye bayita ghetto stories nagamba tetwagala kujja mu bantu bobaddemu naye katukudesigningireyo show n'awandiika show nanga njagala tuwandiike show egenda okuyamba abantu bo mu ghetto nga bakulaakulanya engeri y'okukola mu bikiwe bityo n'agidesigninga ne baginteekako ku bulungi baboosi bo bwe bakuyisaamu ebirungi byonna byofunidde ku Salt Media ojja otya ogambe nti nvudde ku TV oba radio ng'oviirayo awo ate wosinza okufuna eddembe the Bible says wonna nafuna sina wenkoledde we stafunidde eddembe mba mulyaza amaanya ku Imo Live TV nafunyawo eddembe ku Top Media nafunyawo eddembe ne ku Salt but the Bible says in Ecclesiastes chapter 3 there is time for everything and you can't fight time. You can't fight fate. Nchidamu, you can't fight time. My time to work on Salt was that. Era ibwali buddo era nanyuka mu bulungi ne mukunyuka kwange njogera mazima nga ntya Katonda. Babosi bange baali bamanyi love gye nnina. Era ne mpandika resignation letter ne njibawa. Ne bambuuza kiki ne bagamba Pastor it is time. Gateri yakuvumye teri yanvuma si sente Salt eri family Salt family nti lujja ku Salt bakuteekamu kino nti lujja wennyingira ku Salt oba toyina 10 ndi muganda wo nsobola okikuwa kubanza emirundi gye nayingira ofisi ya Pastor Bugingo n'ampa ssente ne Mami Susan nga teziri ku musala gye mirundi emingi ndooza ze ssente nnyingi ate ze nasinga n'ofuna ku Salt nga ngenda ne mugaba Pastor kino kiganyeemu yampako miliyoni emu yampako miliyoni emu ekitundu yampako emitwalo 7 yampako 5 yakuwa ng'omunyonyo mugabi mutebi kyavanyiririddeyo si yekka abaana bakola ku Salt banyiririra gye bakola nze simanyi balabe boogerayo naye nze njogera ku kye nalaba era Mami Susan we bampa omulimu yagamba bwati you are most welcome to Salt Media family not Salt Media company nakuzemu ne gamba nze njogera bye nalaba ewantu era nze saalaba konsobi ku Salt kuba namalanga okukola ne ŋŋenda
tulina buzibu bwonna bwafuna mubakama abo sirina bwe nafunamu bali 100%. facilitation mami babu yamutuweranga mu budde secretary wa pastor Bugingo era nga buli lwa Monday ebbaasa yammwe ebeerawo wali eri morning show kubaako Nancha Witini kubaako Kisakye Ivan ne mubiru twasooka kukola ne mubiru kuliko Bobuli then ne aka n'amala n'akomawo Black Lives Matter ne n'amala n'akomawo kati ebbaasa yammwe ebaawo wali nti morning show sente zaabwe era ebbaasa zibaawo nnyingi awo morning show yammwe ebaawo wali simanya eno show ya gundi eno facilitation wammwe abaawo bo bakuwa facilitation wa weekly gwamanyi womukozesa buli week balina okuwa sente zo bo bazikuwa sente zo ng'ate zeezo ezikutwala ezikuleta ku mulimu nezikuzaayo waka so mu byonna n'osalawo nti resignation yiyo mbatadde era bankubira essimu tebagikiririzaawo bankubira essimu kati kankubulya ekintu kimu my hardest part in life is the day I resigned on Salt Media. But I didn't resign on Salt Family. Nze balimba twalanga abazadde. Nkatereza. Balimba twalanga abaki? Abazadde bo. Abazadde. Lujja wobo nnyambyeko mu bulamu bwange. Ne bwe tubanga nga kubanze ndi nina ebindeeta ebirala byenatandika okwanjula mu bantu which is nze ndi ku kirala ne bazadde bange bawagira tiimu ndala gyendiko ne bazadde bange bawagira tiimu ndala tekinzijaako okugamba nti ono yadde awagira tiimu ndala ate nze Kisakye Ivan mukyawe mutwalanga omuzadde kuba ayina paati gye yayimirirawo mu bulamu bwange naazannya nne ey'amaanyi kuba mukyala wange yaliko omulwadde nze mukyala wange namugamba tokwatanga ku ssente z'okwejjanjaba zaalina okujjanjaba nga siinaamu ssente kuba nalina mayumba nenkuba mami Susan akaama nemugamba nangamba Ivan obusonga butono nnyo nayambuka waggulu n'agamba muzeeyi yavaayo na kikundi ng'akifunyiza bw'ati najja nangamba Ivan omukyala agenda ajjanjabibwe nga ssente nnyingi era namusanga omukyala yazasudde dda biruze ne mugamba kankuddize eki ssente zo enkola teyali kuggweka eri kubantu bonna waba yagiwakanya aveeyo nga tayingiranga wobayo omukozi wa Salt atayingiranga office ya muzeeyi n'atamuwa ssente ezitakka wansi wa miliyoni aveeyo amulumirize ntazimuwangako ziri ku musaala tebazijjanga ku musaala ezazikuwanga ye pasa Bugingo ampadde ssente n'emirundi egisukka mu 5 ate takoowa muntu namala nakikolera n'oli abikola Bible egamba nti emmeeme gaba efuna oba egejja egejja kati ye mugabi nakiwale mugabi ate olaba omukola bubi n'akugabira n'akuwa nga tunagenda ku kyoliko kati tusooke gwonkubira ekifaananyi mu bana abavaayo ate bo nga boogera vice versa kuggwe by'osub meetings n'ekintu kyenkugambye ebbanga lye nabeerera ku Salt lyali nno ddene Salt eri bweti kankusigira ekifaananyi kya Salt TV ne Salt Radio. Salt TV system etambula yokka omukulu ne waaba alina gy'agenze oba agenzeewa omulimu gwo guli designed nga wojja nti Kisakye abadde presenter wa morning show ngenda kutuulira abaddewo mu bigere eyavuddewo obanga mukama amusitudde n'abaako gy'agenda obanga yaresigninze nga waabadde atambuza emirimu gye nange wegigenda okuba facilitation we tuyinza okwawukanamu mu musaala engeri gye tuteeseganyamu nani ne boss kera ku makya jangu okole by'olina okukola kino kiri everywhere lujja you respect your bosses kulwaki mukama wo muyisaamu amaaso ate gwe oyagala wenkanenkane ne mukama wo ekyo gye kiri tosobola kwenkanankana mukama wo ate mukama wo oyagala omumanyiire no tekiriiyo kera ku makya oli bossi wo mubuuze nga bossi wo tova eri mubamirako musumba mami Suzani no kera ku makya respect her kera ku makya respecting a Mr. Senkubuge so bali obuzibu babufunamu kuba nti tebamanyi boss wa simanyi naye ndowooza kyavaawo olw'emmanyo oba lukala ki omuganda alina wagaa nti olw'emmanyo oba luzaala biki something naye kankuwa ekitiibwa kyo nti lujja twemanyi on a brotherhood level nze naawe naye nina ekitiibwa kyenkuwa
sobola kuvaenda gamba agwe lujja bulamu jajiri waga era mu mbuuza gye nkubuuza ya njawulo ntya mukulu lujja gye baleko ssebo obulamu kyekitambula embuuza gye nkubuuza omwami oli gyagenda okusinziira kampa ekitiibwa kati abantu abavayo ne babayo bebogera buli omu aba ne intention ze lujja buli omu simanyi naye buli omu aba ne byagoba ndowooza ng'agamba we naalipira lujja nawe kyemanyi wali abakulipiddeko ne bakukolerako amannya si we kiri naye ng'amazima akutono mu ggulu nabadde mbuuza omwami oli eggulo ne mugamba nti bantu bameka abakulipiddeko erinnya ate ne bakoma ono obasonyiwa ng'abe bangi ne mugamba lwaki kuba ndi muzadde oyo mwami yakingambye kati lujja abantu abaagala okukolerako erinnya be bangi naye ng'ate bye boogera bikyamu ku lwaki toyogedde ku birungi kale bye wafunayo kitoyogedde ku ngatto ze bakugulira kiki toyogedde ku myaka gye wasulayo nga bakuliisa kiki toyogedde ku myaka gye wasulayo ng'osula wansi w'ennyumba eyo kiki toyogedde ku ddwaliro lye bakusasulira ng'olwadde kuba mu myaka gy'obadde n'omuntu emyaka nga 6 tosobola kuŋŋamba nti omaze emyaka 6 nga tolwala ku lwaki toyogera ku kanyiriro k'oliko tewajja ng'ofaana bw'otyo ku lwaki toyogera ku musaala gwe babadde bakusasula ku lwaki toyogera ku party outings ezibaddewo nga tozisasulidde wabula nga bazikuwa lwaki toyogera ku zino ssente omusumba z'abadde akuwa ku lwaki oleeta negativity I always close my eyes on negative things and focus on what takes me in front osegedde kuba nze omukulu yatuyitako ko neewuwe ng'abakozi mugendayokko nabagamba mumuze ku birowoozo away from work ne mugende namayumba ne babafumbira ne kiba ekijjula ekyamaanyi ate era mu kubasibula basibuza nakaki nagaaga oli singo akwate emitwalo 10 kati gwe lujja oli mufumbo engeri gy'oli omufumbo olina obuvunaanyizibwa bungi kankuwa 2 kuba gwe oli singo kati ono yalidda ono alina omuntu wewaka n'abaana ye kati alina obuvunaanyizibwa ekyakikola era njagala omuntu aveeyo nti yali agenzeko wa pasta Bugingo ne batakimukola ekyo atakikola with love mutuula naye ewaka ata mulalamu pasta Bugingo ewaka mulalamu pasta Bugingo ewaka mulalamu ewaka ate he is the most best friend era wakagamba nze wano sinze pasta Bugingo awano nze ndikyaliwo ne mukuba ekiboozi ne mugenda musamba era akapiira ne muvayo ne mugenderi ne mudduka ne mugenderi ku nnimiro wansi ne muvayo ne mutambula eri ne mujoginga mu yoyo ne mulya mwennaawo n'agamba akankongere ku kino ekifi it looks oba ki but akuterawo nti ndigwe ejjamu byonna ebitiibwa n'abiteeka ewaka ate mulalamu ate mmamisuza naye kati ate oyo tava mu kiyungu omukazi afumba ewaka amanya omulimu gwe je takkiriza bintu byako mufumbira era oyingira ewaka she's a mother a real mother oyingira nayingira efumbiro ne bakutegekera kino ali welcoming amanya omulimu gwe nti oyingira oyita mami nga kyekyo kyennyini sigamba nti kyatteeko olina muyita mami wabula mukyala wa boss womuyita papa mukyala we nomuwa ekitiibwa ekyo kya mami it is a must sobola kuyita lujja nti dadi lujja awayo nengenda ku mukyala mugamba gwe Anet mukyala wo simumanyi linnya nenkanku example nengamba gwe Anet mukyala wa lujja munensonyiwa simanyi mukyala wa lujja just mpadde example nengamba nti anti koze ka disclaimer nengamba gwe Anet you know Anet jebaleko no she looking so weird nga ono mukyala wa boss ate boss mukyala wo muisaamu amaaso ate nga je mukyala we akulaza ekifaananyi ekirala eky'omwana ewaka eky'omukozi tabiriiko nna n'ebyo era newe wajja mu inbox yo manyi wagamba how are you my brother ye wajja mu inbox yo how are you my brother are you fine n'olunaku lwena resigninga ku salt twasigala twogera naye ng'abantu ate obanjagazza nnyo basinkana katikati onjagazza okukola ku soloti katikati era kino nkyogera sikirumamu anyone would love okunyuka amawulire yandikoleddeko soloti ekyo nkyogera nze kyandimu era nagamba pasta Bugingo ndaba nyinyusa amawulire manya nikyenzizaako kirala mbanvudde mu mawulire mbanga vudde nakimugamba ntunga mbanvudde mu mawulire nakimugamba nti wolaba nvudde ku soloti nali mu ofisi mbankoze eki mbanga tadde kye namugamba okusalawo ekyo nno kyanjawulo nakimugamba nti woolira banvudde mu mawulire ku Salt Radio ba Salt TV mbanga tadde my hardest part in life
olunaku lwe nawandiika resignation letter egenda ku salt kyokka ate ya top teyankaluubiriza ayo nagiwandiika ndi musanyufu ogenda ku salt nga tebanana kumpa mulimu nalinze nina okukkiriza nti kyenjagala nkifuna era nalina okukkiriza nti nja kugendayo n'ogendayo ne bampa kate mu kwagala okuvayo bimalirize n'ovulira obuzibu nawulira buzibu nnyo because it is a media I loved to work for ate media top nagifunyamu emirembe naye emirembe egisinga obungi nagifunya nnyo ku salt oba banteeka nnyo mu comfort zone ng'okola bulungi nga pasa Bugingo amanyi nonofuna obudde kakunyumize amanyi okumitinga gundi ne Mr. Senkubuge departments n'abagunjulamu n'abasomesaamu n'ababangulamu kukuba okubangula n'abakubangula nagamba wano kola era yayina omuze gwe guno abantu abatula bonna mu meeting ayogera bwati wano ogenda kukola paka Kristo Yesu walidda wabagamba yagamba nti wano sisuubira kukugoba era sigenda kukugoba era woowulira ku siwulyangayo gwe bagobye soroti gwe mpaayo omuntu nti baali bamugobye ku soroti Bugonvu mpozi yego era yannyuka tebamugoba yeyegoba kyali kyakuswitchinga kudda ku BBS saamanya kuba namulaba agamba nnyusa amawulire tagenda kuddamu kukolera TV n'emu naye abantu baba n'ebirooto ebyenjawulo olujja kati ayinza okuba musajja wattu we yatuuka eno ndowooza kuba ebirungi ebisinga era yabifunira ku top komendi ku salt yabifunira ku salt exposure y'amaanyi abagagga abasinga ate era munnange akyasisinkana n'omukulu Pasa Bugingo oba nkyogere ntya Pasa Bugingo ye muzadde naturally oli Pasa Bugingo gw'omulaba katuuti oli musumba ono Pasa Bugingo oli musumba kyabulira kyonna oba ggwanga oba kiki oli mulala kati Pasa Bugingo ono w'oku salt ate ye muzadde ono muzadde ate boss ate Pasa Bugingo w'ewaka ate muzadde ate oli ow'ewaka blood ye mulalamu ye ate mulungi n'ow'oku mulimu kugamba abennamayumba balisa buti gye yazimba baneiba be era bakoledde musaagala kwogera nnyo byama naye omuntu watuukira otuuka ku kyalo nga tekuli masannyalaze n'agateekako wakoze enguudo kiri kitya enguudo era bazirima simanyi bulungi sijja kulimba ebyenguudo naye kyemmanyi ekyamasannyalaze kuba yagendeyo tegaliiyo n'agabatwalira ku ssente ze n'agatwala era gatwala ebbanga ddene nga tegaliiko nga era ne generator ku kyalo ng'esappulayingako ku kyalo nga waliwo oba ku kyalo abamu be bawaako ye muntu w'abantu kuba ebbanga linagende namayumba nga waliyo generator naye nga generator wakiteekako waliwo n'abamu abafunako bonna bakasukuba bimanyi babikubuulira ate tebagendayo byembanyi nimba bakasukuba veba biwakanya ku nyumba eyo bateekako kati ne studio eza TV era awantu wonna lujja naawe kikakatako kuba ne studio ewaka gye bayita side office wobanga oli presenter office yo studio kati yateekayo studio ebiseera ebisinga mulimu wabafuna revelation nga alina ogirecordinga agiwa abantu nga tagenda mwana oba ovuga okitegedde ng'ogenda mu kibuga osanga ebintu bingi bwana akuyisizza osanze obubenje biki kati ng'olina ogikimirirawo mu kamera ne bakurecordingira waawo so studio gyeri barecordinga nalabako ne show ezimu ndoza muzikolera eyo bazikolera eyo okuli the way church girl ebise bisinga bagikwatira eri nga bali mu field kuba waliwo ennimiro yatandika church girl Mami Susan Makula Bugingo mulimu Linpaz administrator mulimu Janat mulimu Rehema mulimu Rehema omulala banji n'abasiraamu abawe emirimu akulira chief news editor wa Salt musiraamu ye Mr. Wamala kuliko mu 7 side n'omusiraamu kuliko Mr. Wamala kuliko ne Mr. Kajangu mu 7 side omukyala akola ne Mami Susan Makula bamuyita mukyala Kisakye Lilian mu Katoliki atalina ddiini gyabo talina ddiini simulabangako ng'aboola ddiini sikirabangayo wali gwe sirabangayo ye musamize sirabangayo ku musamize njagala mu bigambo byo kyoyinza osembayo obubaka bwoyinza okuwa bakama abaabo nga tugenda kati ku kyoliko kati ku kinyusi nze ekifaananyi kyemboogereramu mbalabanga bazadde bange Pastor Senyonga mulabanga muzadde wange Mr. Osman Mutovu muzadde wange ne Pastor Bugingo ne Mami Susan balabanga bazadde bange regardless nti timu ze tuwagira zanjawulo nti nvuga fayiro ndala eyo timu yange gyendiko namwe ate muli mu ndala era mbasabira omukisa ogw'amaanyi
mbasabira obuwangazi, mbasabira Mukama abakwatireko buli kye babala ate n'ebirooto byabwe. Mami Susan yo alina kyakigalo gye yatandika eyamba omwana ow'obuwala abagifunyemu bagifunyemu era n'abatanda bagifunamu bajja gifunamu. Ekyo kyo nkimanyi kubanga atambudde ebyalo bingi across Uganda agenda asomesa abaana ab'obuwala abamu abajjeeko abafunidde ku mirimu bingi nnyo ate ye Pastor Bugingo ye ali wonna ayamba omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi ye kati oli ate ye musumba oyo kati ate ye ali mu image ya busumba okategereka enkulaga benena Mukama bye bakola abateremu obwangu Pastor Senyonga byonna byaliko Mukama amuteremu obwangu buli kyakwatako Mukama amuwa omukisa. So osabirako wa Pastor Senyonga osabirako wa Pastor Bugingo so ekiba aninze tekingana genda yo manyi lwaki lwakuba nina nze local church yange njirina nina local church mwensabira era nina omusumba nsabira ku Faith Arena Church e Kabowa era omusumba wange yawumula omusumba Musula Paul katulina omusumba aliwo bamuyita Miriam Kagwa ye mama aliwo yatusumba kati. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.